buli adibaga olulimi lwe mukafi enjogera ennyangu oba mulyasa amaanyi kitangaala ekimulisa obuzaaliranwa kimu kijabiikiriza ate okukifuula enzikiza kimu kijabiikiriza ate okukifuula enzikiza lulambika empisa olulimi terwogererwa omuwaganya n'omwetoowaze lubaawula enjatula lukutunda bw'olukayukanya ekifa mu kokooso terulina kye lulemwa kuba luwulirwa ne mukama ebizimbe by'omu bibuga bigana kwoleka omushakalirwa abanene ab'ebbeeyi abituma amannya bw'abeera azaalwa wano mukama wandiseemu tuweereza omulokozi ng'emikyezo nyini kiggwa yakiweebuula bannande teryagenda kuva mu nsi z'abandi bujja tutendeka okwagala ebyaffe ogwo mulimu gwaffe n'eribe tunaazaala obanga ne baawansolo balina ezaabwe nakugambye tebanga nteboggola ngambwa ffe zaffe tuzifuula ebidiba omuggwa okubeera nga ffe ensi ne tutakyazaalwa nja kudda nzikaatiriza ensonga eno nga mpulidde kiva mu bakulembeze n'abafuga batebenkeza obuwangwa n'abanattiini n'emine gye zaasibuka njabbe bagamba amadda nja kudda nzikaatiriza ensonga eno nga mpulidde kiva mu bakulembeze n'abafuga batebenkeza obuwangwa n'abanattiini n'emine gye zaasibuka njabbe bagamba amadda abankuumire Galivansoba tugenda maaso olulimi lwange oddomonkana nga luki lwonna ne lufuuka ekitasaasanyusa ffe kennyini tulufudde ekidiba omuggwa Galivansoba tugenda maaso olulimi lwange oddomonkana nga luki lwonna ne lufuuka ekitakyasanyusa ffe kennyini tulufudde ekidiba omuggwa Galivansi oba tugenda maaso olulimi lw'ensi yattu oddobonkana mu ngeri bwetyo. Akayimba ka Prince Joe Paul Kafeero katuusizza ku ssaawa yaffe ey'okubiri eya pulogulaamu Oluganda Makulu. Eddakiika zino zitambudde nkwaniriza mu ssaawa yaffe ey'okubiri ya pulogulaamu Oluganda Makulu muzzukulu wa Mutasinga omuzirambwa mulindwa Burhan Munaggomba. Lunaku lwakubiri nga bwe nabategeeza mu ssaawa esooka obunyomero bwaffe obwomubulidde bulungi we tusookeddemu mukulikireyo ddala Oluganda Makulu ye pulogulaamu ebirawulirwa buli lwa Mande n'olwokubiri eggulo mwagiwulidde bulungi n'olwekyo nkwaniriza mu y'olunaku olwo kasita zikoona ssaawa 4 ez'ekiro tubeera tuyingiddewo mu katabo kaffe akayitibwa Tokiya Ngonge Ntoke. Tuli mu ssuula ya 7 gye twayingidde eyitibwa Tokiya mu kyamatafaali. Ssuula ze tumazeeko essuula ey'omukaaga yabadde egamba nti omukonkonya aleeta leenya twagimaliriza olunaku olwajjo n'essuula endala ze tulaba emirimu gigaziwa zaava mu mmwanyi n'essuula ez'enjawulo. Akatabo kano kawandiikibwa omwami Robert G. Mukasa abamu ku basajja abawandiika obutabo omunyuvu ddala era nga olugero luno lukwata ku mwana omulenzi yakulira mu mikono egy'abantu abangi. N'olwekyo okkiriza tutandikirewo butereevu ate tugende mu ssuula yaffe egamba nti Tokiya mu kyamatafaali. Bwe twakomye mu ssuula ey'omukaaga nga Tokiya abazadde bakkaanyizza Haji ne Keeti okusobola okubeera nga bamutwala atandika okubeera ng'asoma. Myaka gigenderedde atandika okubeera ng'asoma embeera ate esobola okubeera ng'etambulira ddala bulungi. Tuli mu ssuula ey'omusanvu gye tutandise egamba nti Tokiya mu kyamatafaali. Okulaalika Tokiya nti yali agenda kutandika okuyiga mu ssomero baali bakinaanisa kyagala nga mukoomubbi okuzaala abalongo engeri awaka gye wataali muto munne kitaawe ng'akooye okusiibangawo obwannamunigina. Mwana mulenzi yatandika okwesunga okugenda mu ssomero azannye ne banne. Teyeesunze kusoma. Tokiya abadde amulabise ewaka kati bamututte ku ssomero agenda kusoma. Zolaga omulungi mwana wattu terwalwa olunaku ne lutuuka olunaku mulindwa ne lutuuka. Tokiya ekiro ekyakeesa olunaku olwo teyakomba ku mpeke ya tulo.
nnyina yali amugulidde empale empya eyali matankane nga zino ze bagamba ez'aba7 nnyimpi si nnyimpi, mpanvu si mpanvu. Essaati mwana akula ey'akasaayisaayi, engatto okonnokosa empanka enzirugavu kagongolo. Bwe yalowoozangamu engeri gye yagenda okunekera olwo n'atambula ng'akamirwa bina, gwe wamma emmeeme n'emukuba jjebe. Nnyina eyali asabuukuludde emmotoka empya kapyata bwe yamala okwetegeka yayita mutabani we ne bayingira mu mmotoka ne bejjawo. Tokiiya yatuula mabega n'okusalako mwana wattu n'asalako. Munno eyali omwepansipansi omutto yagutuula mu ngeri y'amakiikakiika n'okufulumya omukono olukokola mu ddirisa n'alufulumya, teyakisuula muguluka. Nnyina agenda okutunula bw'ati mu kalabirwamu ak'omugoba ng'alaba omutabani amegeredde nnyini ng'akabwa akasibe ku ggaali. Yamwenyaamu katono, teyamunyega kubanga bagamba nti w'osula olumu ani alumalayo, w'osula olumu obalawo. Embooge teyabuguma nga baatuuse dda ku ssomero ky'amataffaali kubanga kapyata ya Tiina yali kafukamiza nsozi. Woofiisi y'omukulu w'essomero baagiraba mangu kubanga yaliko akamanyiso. Tiina bwe yakonkona eyali munda yamwanukula nti yes k'omuyini, oba nno ddala ebyo bye bigambo bye yayogera kizibu okumanya, naye nga Tokiiya ye bye yawulira. Omukulu w'essomero eyali atudde mu ntebe ennene emabega w'obwaguuga obw'emmeeza yali musajja wa musitukwa. Yali wa kitakketakke ng'alina amatu manene ddala ate nga mabaabaatavu. Kamutonda yali era amugonnomoddeko ennyindo nnene bulungi. Ku nnyindo nno eyo kwe kwali kutudde gaalubindi obusirikitu. Abantu abaamukyaliranga beebuuzanga omugaso gw'obugaalubindi obwo kubanga nnyini bwo yatunuliranga waggulu waabwo, ate bwe yabanga alina ky'asoma yabujjangako. Bwe yabanga anyumya n'omuntu ng'abukwata mu ngalo, era yali n'omuze ogw'okubusokoozanga mu matu. Oyo bwe yabanga anyumya naye oba okuddira obukwata bwabwo n'atandika okutakuza mu matu ng'eno bw'anyumya. Omukulu ono yalina olubuto olunene ddala. Kale nno bwe wabangawo ekimusesezza, obwaguuga bw'olubuto luno lwe yali abula okutakuza n'akati lwatandikanga okwesunda. Yabaaniriza era n'awa Tiina akatebe atuule. Ampuliriza oli mu pulogulaamu Oluganda Makula ku mukutu gwa 11/7 buli Lwakubiri ne Mande ssaawa zibeera 3 okutuukira ddala ku ssaawa zibeera 5 ez'ekiro. Tuli mu katabo kayitibwa Tokiiya
ŋŋonge ento. Tuli mu ssuula ya 7.